Mu ttuntu lya leero abasibe abaweeredde ddala 12 basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi ne basomerwa emisango gyabwe okukkakkana ku bannakampala ne babaggunda agakonde ssaako n'ensambagere bwe batyo ne babanyagako ebyabwe ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ng'agenda ku kitebe ky'ekibiina kyabwe okuzzaayo empapula ezisaba okuddamu okwesimbawo ku bwa pulezidenti ku kkaadi y'ekibiina kino. Bano baleeteddwa mu kkooti esookerwako eya LDC ne basomebwa emisango egy'enjawulo okuli okubba abantu ssaako n'okubalumya kyokka nga mpaawo n'omu akkiriza misango gino. Kampala. You robbed Magezi Leonard, taken or valued at 50 Uganda shillings, together with cash, 200,000. Babenganda z'abasibe bano bavudde mu kkooti eno nga bakukkuluma nga bagamba nti abakulembeze ba NRM okuli Minisita Balamu Barugahara ne Hajati Minsa Kabanda nti be baakuliramu okusendasenda abantu baabwe okwetaba mu bintu bino era ne bakalambira nti abantu baabwe tebalina musango. Atwala transport be bambawa olutuuke ate nga babakwata omutwalo bagubaweerawo bakwata baba omutwalo okuyingira emmotoka kati nga babagamba eri gye bagenda okufuna ssente nnyingi olwatuuke ate babakwata bukwasi naye nga tebalina misango. Ffe twagala buyambi kye twagala batuddiza abantu baffe. Kati nze simanyi wenyinza natandika mbujango simbeera ino olonde ng'omwana ali mu komera bamuyita Kasinzi Brian bamujja waka ku Saturday ekisimu Kagoma Nansana n'abakyala yamujjayo ewaka yamukima ku makya basooka ne babakima ne babawo ogumu ebbiri ne baddamu ne babakima ogwokubiri we babadde t-shirt n'obukofiira mbu bagenda kumukulembeza jambu sente batuuse mukwata n'abakyala tannalabikako amasimu yagajjeeko. Mu butambi obwafulumizibwa ku mitimbagano obumu nga bulaga nga be babwekwata n'okubwekwata abavubuka bano balabika nga baali bawera nkolokooto nga bo bwe bali abazzukulu ba Museveni so mpaawo n'omu ayinza kubakoona ku nsolobotto. Ku 12 abaleeteddwa mu kkooti olwaleero kuliko Kisinzi Brian myaka 19, Kyambadde Jamiru myaka 23, Semakula Wanjina Magala myaka 32, Sempija Hamsa myaka 2, Matovu Muzaffaru myaka 27, Waswa Joseph myaka 25, Kabogoza Jerome myaka 25, Sentayi Martin myaka 19, Katakwange Dirisa myaka 23, Olundo Isima myaka 27 ne Saalongo Mulamba Kafeero myaka 26 kyokka bonna emisango bajeeganye. Saalongo Kafeero, is it true? I record a plea of not guilty for each of you and I inform each of you of your right to apply for bail. Bano n'okweyimirirwa tekusobose kubanga n'ababadde bazze okubeeyimirira mpaawo abadde akimanyi nti okusaba kwabwe bayina kukuyisa ku mutimbagano. Omulamuzi wa kkooti eno Dorinaine Mbabazi bonna abasindise ku alimanda eruzira bakomewo ng'ennaku z'omwezi 16 okutandika okuwulira omusango gwabwe kubanga n'okunoonyereza tutegeddeko nti kwawedde dda kale ng'ekisigaddeyo kutandika kuwoza. The 28th of June this year at Nakasero Chadondo Road in Kampala, you robbed Magezi Leonard. Wana abooluganda b'abasibe ababadde bazze okubeeyimirira bazzeeyo ng'ennyindo yenkata era nga bayombesa kkubo kyokka nga babaseeredde mu katale. Omukazi yajja ewaka mbu bannange omukulembeze ajja ate mumanyi omukulembeze wakuŋŋaanidde wabaawo ssente mukitegeera kati yabagamba mbu mujje omukulembeze agenda agaba ssente z'abavubuka omukulembeze asinga kwetaaga abavubuka ne bamutwala. Mama wange yazirise mama wange ali ku oxygen ali mu ddwaliro muganda wange nzaamulikoozi. Abavubuka mwenna abali bajja kukukwata wantu walina omu munene aliwo tewalina ffe tuliwo kati olwanira muganda wange Kasinzi Brian naye woolaba nga onazze n'omutwalo ku kyalo kyaffe n'omutwalo ne t-shirt sookereko oyo kuba bo mu kunnyonnyola babasazeeko busazi poliisi ne bajjako ne t-shirt ate ze bambadde za NRM netandika obbakuba era basigaziza t-shirt alimu omuntu ng'omu eyasigaziza t-shirt okulaga nti babikiridde ate ekituufu ne bakibiikako.
wote wapiga kelele, tutaona kwa baba.